Kitalo omwana bamuwadde Obutwa mu Butunda. Omwana w'essomero n'afiirawo mbiina so ng'ate ne twaha kagabo bamutabukidde ku bukaddaana byonna mbina. Winwagi yetegekera konsati ye ya lunaku lwankya ku lugogo Cricket Oval byonna mbina mu Galeero so ng'ate ne Kadaama bamubise ng'atannafa byonna mbina. Ngenda kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Fad TV ogisigala ng'ofollowinga nja kuba nkubanga zi updates ezinava buli kade buli ssaawa like ngo subscribing ate onyige ne kade bwonyiga kade oba ojja kufuna notification ngataddeyo video wano ku Fad TV buli video ginatekangayo ojja kufuna ka notification nti ntaddeyo video ku Fad TV gisubscribe ate osigalinga ogiye kumide ku ntandise ne Winwagi baba ntandise ne Winwagi onako olwenkya ayina concert ye gyatumye Fire Baby etwali ku lugogo Cricket Oval yankya ennaku z'omwezi mwenda era nga gwe nawe oli mwagizi wa Winwagi era nga owulira onyumirwa byakola genda ku Cricket Oval nako olwenkya ogende omulabira live nga performinga agitumye Fire Baby concert yankya ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omwenda kugambye emaze netuuka abadde tani kugiranga mwezi ogw'omunaana n'ogw'omusanvu yali tandise okulangibwa ne kati munnaye olunaku mulindwa lumaze ne lutuuka luwankya. Winwagi yategese okubanga akuba bannayuganda emiziki giri emikambwe era ono yasuubiza nti tajja kunama ku mulundi guno bwe yagambye era ono yasuubiza okwambala engoye ezijja okumuweesa ekitiibwa. Bamuyita mwana muwala Winwagi muyimbi mu kibiina ekya Swangz Avenue enkya concert ye abadde n'okutegana ku z'omwezi egenda kubeerawo yankya yagitumye Fire Baby concert. Ngenda kusaba subscribing atwapere video no kalike bagita Fad TV jimbane updates ezina value buli kade buli ssaawa. Bamuyita Winwagi concert ya lunaku lwankya yagitumye Fire Baby concert enkya olunaku lwankya ojja kwosa okulabika nga omulaba nga performinga kasitona agenda ku lugogo Cricket Oval kubanga gyegenda okubeera. Musubscribing mbagala nnyo byonna gye musinziza okubanga mugiye kumirako abasinziza mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya Australia mu ggwanga lya America kwosa ne mu ggwanga lya Belgium mbagala byansoso twaha kagabo omubaka wa Bukoto mbaka wa Bukoto ono azizaayo sente yali yazaayo bukadde 40 ssebo yewunyiza abantu olunaku olw'eggulo bwe yavuddeeyo n'agamba nti ebinana byayogera nti Speaker wa Parliament Anita Amonge yamu obukadde 40 nti byali bya kiwaani era mbu yali ali mu kabadi bannaye kiri mu ggwanga Uganda. Twaha kagabo mubaka wa Bukoto era nga munnakibiina kya NUP onava n'agamba nti Speaker wa Parliament Anita Amonge yamu obukadde 40 okumugulira okukyusa ekibiina adde mu kibiina kya NRM kyokka ate essaawa zino twaha kagabo avuddeyo n'agamba nti ebyo n'agamba nti Speaker wa Parliament Anita Amonge yampa obukadde 40 byali bya kiwanzi nali nina kyembala yasinzidde mu Parliament ssebo olunaku olw'eggulo era abantu bangi nnyo bakyamunyenyeza omuntu bagamba twaha kagabo ali kuki twaha kagabo ali kuki obula twaha kagabo abantu bangi bavudde nga bamutabukira nga bagamba nti twaha kagabo yaswazizza nnyo ekibiina kya National Unity Platform olw'ebintu bino bye yakoze n'asinziza mu Parliament nga babaka bonna bwe bali kamera we ziza amawulire n'ayogera ebintu bwe biti nti yali mu kabadi n'alyoka amalira abannakibiina kya NUP bonna abasinga kwosa n'abakulu mu kibiina nga boogera ku nsonga eyo ey'okubanga baali bagezaako okugulirira munnakibiina munnaabwe ng'ate byali bya kiwaani. Bangi bavuddeyo nga baatakinga twaha kagabo ne bagamba twaha kagabo musajja obwongo bwe ng'amazima ne baswazizza nnyo yaswazizza nnyo ekibiina kya NUP. Abantu bangi bavudde nga bagamba twaha kagabo kiwakoze si kirungi kyokka ekisinga okuwunyisa musajja mukulu ono okumanya ngo banajjogo bakamanyiro yasinzidde mu Parliament nga abaka bonna abaka banne we bali kyokka ati nga yennyini yabakonvinsi nga n'abagamba nti Speaker Anita Amonge yamu obukadde 40 ng'agezaako okumugulira kyokka ati yavuddeyo n'olunaku olw'eggulo nga n'abamawulire we bali n'abyogera mu lwatu ng'agamba nti ye yali mu kabadi yali alimba omusajja omukulu ono yenna ayina mubaka wa Bukoto ate nga munnakibiina kya NUP wabula NUP bakyamunyenyeza emitwe kwosa n'abakulu bonna mu kibiina ekya NUP. Wabula waliwo Kadaama gwe babika ku mukutu gwa Facebook nti yafudde wuuyo mwana muwala n'emyaka gini sigimanyigiza kunoonyeza information ye emukwatako information embuzi nga ku mukutu gwa Facebook bamubika nti yafudde nga ate tannafa. Abasinga bagamba nti Kadaama ono yafudde abalala bagamba tannafa abamu bagamba nti ali lubuto era ono nti
yakomyewo mu ggwanga Uganda okusobola okuzaala nti Omuwarabu yamufunisa olubuto era essaawa zino ali buto. Omwana muwala ono waliwo omuwala atera okutambula ennyo ku mukuto gwa TikTok ng'alaga nti Omuwarabu yamufunisa olubuto ayagala omufaananamuku naye ate ndaba ng'ono omwavumuko okuwoli kugamba ku mukuto gwa Facebook bagezaako okumubika nga bagamba yafudde naye ng'ate gyali mulamu. Mwana muwala oyo ne bazadde be tebamanyikiddwako, abamu bagamba nti yafudde, ne bazadde be tebamanyikiddwako era abamu bagamba mutambuze ekifaananyi kino kisobole okulaga nga kituuka ku bazadde ba mwana muwala ono kwosa n'ab'eŋŋanda ze basobola okulabika nga bakima omulambo gwe Saudi gye yafiire naye ng'ate omwana muwala gyali mulamu. Kadaama tannafa. Information yabasika basasanya amawulire gano tebana information emala eyogera ku mwana muwala ono wabula bakanya kutambuza kifaananyi nga bagamba nti Kadaama yafiiridde Saudi Arabia ng'agenza okuzaala. Kikwate ekisinga okwewuunyisa omwana muwala ono gyali mulamu kubanga nina ka video ke nalabye ku TikTok ng'akoze video ku TikTok ng'etrending olwakuba video eyo ngezaako gisaatingako ginoonyerezaako video embuzi jakuba ngezaako ginoonyerezaako nsobole okubalika nga njiwa naye nga bagezaako okumubika naye ng'ate gyali mulamu tannafa. Omwana muwala ogw'olingira mu kifaananyi Kadaama ali salize mu ggwanga lya Saudi Arabia naye ate bagamba yafudde naye ng'ate tannafa. Bagamba nti yafudde ageze kuzaala mu ddwaliro mu ggwanga lya Saudi Arabia nti era Omuwarabu yamufunisa olubuto naye ng'ate si bituufu. Bana batambuza amawulire gano mawulire mafu ku mukuto gwa Facebook gigasinze okuba nga gatambula n'okuba nga gatrendingira ku mukuto ogwa Facebook. Like nga to subscribing ekifaananyi kyolinga kya mwana muwala myaka 10 student mu ggwanga erya Zimbabwe. Amawulire gano nsose gasanga ku mukuto ogwa CBS Manduso wa CBS Manduso bagamba nti agempuna omwana awereddwa obuto olw'ensonga nti neiba waabwe abadde awulira obusungu nga omwana wa neiba we akulembera omwana we buli lunaku. Jjukira omwana we nga ye buli ttaamu asigala mu kibiina katono se batutte Obutunda ku ssomero ku geeti mu ggwanga lya Zimbabwe n'abuwa asikaali. Kati bwabwadde asikaali bwabwadde omwana wabunywedde omwana afudde bufi. Kati omukazi ono kalittima olumaze okuwaayo Obutunda omwana ne babumuwa n'adduka n'agenda. Tategedde nti ku ssomero waliwo CCTV kamera zisobola okukwata obutambi. Tategedde ekyo takitegedde bibadde mu ggwanga lya Zimbabwe. So sebira ku mukuto gwa CBS Manduso ate CBS Manduso nga tena information emala negenda ku mukuto gwa Phoenix Browser gye nga sanze gano nti omwana ono abadde wa mu ggwanga erya Zimbabwe myaka 10 abadde student mu primary za mu kibiina eky'omukaaga abadde mu primary naye nga abadde mwana mugezi nnyo naye nga ekyalese embeereza eno ekyalese obuzibu bonna okuba nga neiba amulungu okumuwa akatwa n'okutuuka omutwalira Obutunda ku ssomero. Asikaali n'amugamba nti ye mukwano gwa maama we n'amuwa Obutunda n'amugamba apuwa akaana kano kumba Obutunda bubaddemu akatwa. Poliisi esambizzaako mangu ne bagenda ne batunula ku CCTV kamera bagenda okukizuula nga ssebo omukazi neiba waabwe yatutteyo Obutunda ku ssomero olw'ensonga nti omwana wa neiba we abadde asusse nnyo kubanga asinga omwana we ate omwana we ng'asigala nnyo mu kibiina ekisusse ng'ate ono omwana ye buli ttaamu akulembera kyokka ate ng'owuwe ye akanya kusemba busembi ekimuviddeko okulabika nga awa omwana wa munne obutwa. Bibadde Zimbabwe ne bane ennaku zino abantu mu nsi emitima oba balina mitima gyaki oba balina mitima gyaki se balina kumanya naye nga bambi omwana bw'ati bw'afudde mu ngeri ekisibwa mulunzi akatwa mu Butunda amututteyo ku break nga mutwalidde ku break afune kyanywa. Kati ne bambi asikaali naye amuyisiza olw'ensonga nti abututteyo neiba w'abana abaana agamba muli neiba tikaali kumbe yataddemu Obutunda. Ne poliisi egezaako okukwata omukazi era essaawa zino ali mikono gya poliisi mu ggwanga lya Zimbabwe. Nja kuba nengera okunoonyereza ebintu bino ebinaabikwatagana ku nsonga eno kuba mbadde nkyabinoonyerezaako naye njagadde nsobole kubatuuseeko bino binsobodde okufuna wano ku Fadi TV. Ogirayike nga subscribe ate osigale nga ogyekumideko. Mbaagala nnyo yonna gye musinza okuba nga mugifollowinga abasinza mu ggwanga lya Canada, mu ggwanga lya Australia, mu ggwanga lya America, mu ggwanga lya Belgium, mu ggwanga lya Iraq ekibuga bakita Baghdad British Aisha nkutumire kale mu ggwanga lya Saudi Arabia namwe n'abannayuganda bali mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Oman, mu ggwanga lya Saudi Arabia. Mweraba kitalo nnyo bambi.